الجواب. Ndi musanyufu olw'aba contributing ku nsonga eyo kubanga ekizibu ekiri ku bantu baffe mutageraageranya kyova nti Katonda mu aya mu surati al-Araf yagamba nti ngenda kuyiwa abantu bangi mu muliro agati walaqad zara'na li jahannama kathira min al-jinni wal insi ngenda kuyiwa abantu bangi mu muliro n'amagege lahum qulubun la yafqahuna biha kubanga balina emitima naye sibafaayo kulowooza boogera bwogezi ekintu bwe kibaawo gugugugugugu talowooza n'agamba nti walahum ayunu la yubsiruna biha balina amaaso talaba walahum adhaanu la yasmauna biha balina amaki amatu naye sibagiraki sibawulira eyo eri aya ndowooza 107 oba mu 9 aya oba 178 esula eyitibwa Arafu naye Katonda agamba ku 10 n'agamba nti ulaika kal an'am balinga ebisolo ate n'agamba nti bal hum adallu ate basinga n'okubeera n'obujega okusinga n'ebisolo naye ku nkomerero Allah yagamba nti ulaika humul ghafilun be bagayaavu ku nsonga zino si za kumala googera wabula omuntu olina okufumiintiriza olabe owulire olyoka ogere ki olyoka oyogere naye ekireetera abantu obuzibu bagayaavu tafaayo kyova olaba nti ebiseera ebimu oli asoma heading amawulire najja okwo n'agenda neyeewuunya mukadde waffe akoze eki akati gwono okwogera ekigambo nga bwana Yusufu eddooko yakwogera kuba yagamba nti ebintu bino sibitandiise kati nga kyekituufu omuntu alina omutima amaaso naki n'amatu ekintu ekyo alina okukyetegereza kubanga Mufti bamulonda nga 12 Desemba 2000 13 Desemba yennyini enkeera bamashekhe 10 mu Buganda ne bagenda bakuŋŋaanira ekibuli ne bagamba ntituganye okulondebwa kwani kwa Mufti awo gyobalaba nti tutera okubuuza nti bamashekhe naddala ababeera mu sentro sigamba nti bonna naye gurupu nene temwagalanga siyagalako Mufti kati mu kaseera ako nga 12 enkeera nga 13 yali atunze eki kubanga bamulonda nga 12 kati enkeera nga 13 bali ne bagamba nti tumuganye kiki yali atunze awo tulaba nti eyo gurupu weeri tobulaba nti kati bwe yalabye nga awangadde ebbanga ddene kati eyabika bwabisi kati baagala kwabika owulire baagala kulaki baagala kwabika tobulaba nti akagambo kogambye nti yatunda owulidde njagala okutegeeza nti ekigambo kutunda n'abakyogera bayinza n'okukifunamu emisango Mufti akkirizibwa okutunda naye omuntu kyalina okwogerako atunda atya yatunda ki era yakitunda atya kuba constitution emukkiriza okukola ki okutunda kubanga Uganda Muslim Council yakola business akkirizibwa okukola baziyita transaction zonna zamanyi nti zisobola okuleeta esente kuba kati kiringa kati ennaku zino abantu boogera ku kutunda ki kubanga n'ettaka Mufti lyatunda olisi yasobola kulitwala n'agulamu ennyumba ekyanja n'ennyanama ne bazimba ofiisi yawa ye Sembabule sente ezimu nga bwe yatugambye ennyumba eri mu Kampala sente ezimu zigenda kuki zigenda ku disitulikiti eyasembabule ezimu ne bazitera ku region kati ebyo byonna byonna omuntu naaba nga si wabula agamba atunze tubona nti gwawuliriza bw'otegendereza oba ojja kufuna obuzibu kale mwebazizza tabuliiki ava kwogera ekigambo naye njagala okutegeeza nti kintu kikulu nnyo kityo kikulu nawe
omanyi aganira enganikiko muluna nenga singa kuba kulikuba omuntu singa aluma ati Mufti Power kyesa akukolera aba alikumanyisa ki sise mulinza naluma sente aba alikumanyisa ki misigiti giri permanent katano gijimba kiwere katano mu Eastern ninano giri jenga Allah nakumanya omuntu luma ati Mufti Power kyesa akolera agana buli mudiki nazali ebiri ewewe ade kazali ebiri ngakiso barumu obana mwe nemu buli muntu azamwe mapesa bufuzi kasito banga wahere batulide mbere kubanga bikolera mirimu jawe mirimu jawe wamanyire charity zenga ziri katano hano mu bugiswa fitirivu charity ifika kubaro mako misigiti gindi sena ajya myaka 5 jibenga jawe kiso wamukora tabuli garamata ati bantu bagaga wale kuvuga zimoto nenga ate haliyo ni bitu bigali atinga wamanyire masjidi Bilali yamaro mitwaro li 15 ya dola Palisa masjidi ye Palisa yes yamaro mitwaro li 12 dola babone dola ya 12 okay bisi bigali jimba kiwira hano ne jibika ati uwo likuru moti Mufti kako Power kyesa akukolere obali kugana akole ki yani basagane nombe tabuligi nga bali kuloma kubanga niyo tutakuba nabo bamumbole bagana akole ki niyo basimye gatano gabe febena nesi sembo na senti kye kukola kina byesa akora mufutani kongole abikora kuli ni Hamdan Girls High School Hamdan Girls High School yeza kumulembe gona gwo Mufti ngali anonga district nga district bisomero katano birabona baka okay ate sebatu be bagisunga nako olumati nga kakushima wera nabanyigira ni basibe niyo wera abongere okay baroboti na tabulija akolerera okay Seruganda ni Abubakar Sedduge yagamye nti waliwe yamutumie kubikwatagana ne waseka kali njagala sebo bana Abubakar Sedduge n'abasiramu bobo otudde nabo obategeeze nti ebintu ebikwatagana ku property twagumira ebintu bingi bikwatagana ku property kakati wano mu Mbale we tuli wano tulina Masjidi Nur tulina waseka kali tulina Bilali tulina plot 6 tulina Masjidi Hidayah mu industry tulina Masjidi Ali tulina Aqsa bwe tuba tuli mutabu ni wano wakati wano emizikiti egiri wakati wano mu kibuga bw'oba ova emmanga Hidayah bw'oyingira n'osanga Masjidi Nur wodda wane namakwekwere nga tunagende n'enkoma n'osanga we Aqsa kati wodda wali n'osingana plot 6 n'osingana sekakali Bilali Ali sekakali Ali go gulinga muzikiti gwa business kubanga yatuwako waggulu yokka ettaka siri yaffe kugamba Supreme Council efuga koki fuga muzikiti gwokka naye njagala okutegeeza mpuliriza nti ebintu ebyo byonna biriko ebizibu even Masjidi Nuru kubanga Masjidi Nuru si muzikiti gwa Supreme Council Supreme Council efugako basiramu naye omuzikiti ne property si byabuki si byabusiramu eyo Masjidi Nuru Masjidi Hidayah gwo muzikiti gwa basiramu era guli under Uganda Muslim Council mu bujjufu okiraba bwe tujje na makwekwe ku muzikiti gwaki gwa basiramu bwe tuka plot 6 mugati gwa baki gwa basiramu Masjidi Ali tufugako kwegamba kyentegeeza nti emizikiti gino abasiramu ne Supreme Council efuga abasiramu n'emizikiti ne property bw'otuuka ku Bilali mazikiti gwa muntu mulala ate nagwo gwaliko ebizibu kubanga ne Mufti ali ku ndagaano abantu buli gwolekera obuvunaanyizibwa nti genda okole kino yagenda kukola kirala Mufti wamala okugula ettaka omugenzi Answari nga ate bakolagana n'Omuwarabu gwe bayita Sulaiman Yahya omuzikiti nga baguteeka mu manya ga muntu
ga muntu ewasekakaali ate ogwo muvuyo sigutegerekeka kubanga ffe tukuze tukimanyi nti ekitebo ky'obusiraamu wano mu Bugisu kirina kubeerawa Namuusi ne Wasekakaali era muzeyi Muhammadi Kaali ffe tukulidde yaliko wetwali Embaale nga ye yali ngaawe headquarters zaawo naye kati ogenda okwetegereza nga abazzukulu bakireminga nti ekyo kifo kyabwe kyabwe era waliwo ne organization edala eyitibwa Muslim Sunni yakikola ki yakifuga naye olw'abasiraamu okubeera nti bo bagayaavu ye omusiraamu ajja n'abeera awo kati ngo abali ku Masjid Nuru nolaba nga yeewaga naye nga ne property zaaliko ku Masjid Nuru ayogera ku ze Kampala naye mwali wano ku Masjid Nuru ali ku property zitali zize singa nga ssaawa eno gyafa yajja oba omuntu najja bwe asobola okugamba nti omuzikiti gwange muvuemu. Mufti omulimu gwakoze kwe kubeera nti wadde mu Uganda yonna agenda akwata tayito ezo ng'ayogera bulungi n'abasiraamu nga tayito bazimuwa kyova olaba nti kati ku headquarter eriyo tayitozi ezisukka mu 100 naye nga si za Kampala yokka kati kubanga ekisinga okuleetera obuzibu abasiraamu ne bakemebwa ne ba misusing ebintu by'obusiraamu kubeera nti be batereka tayito ezo bwe bamuggyako n'agenda nazo ogenda okwekanga ng'abuzaabuza abantu sibategeera nti ekintu kyani ekintu ekyo kya busiraamu. Ismaili agambye eki waliwo akagambo okendowooza nkamwanukudde ko keetaaga okumanya omusiraamu bw'agamba nti ffe batukoledde ki nalegadde okumanya ye mu kulaba okukwe nga ki era bino ebiriwo ebikolerwa takimanyi nti emizikiti egizimbibwa kaakati gizimbibwa ku mulembe gwa Shabaani egizimbibwa wano mu Bugisu gizimbibwa ku mulembe gwa Isa Masaaba kati ki kyoyagala ekirala tugire ki ekirala ndowooza tuba twetaaga omuntu yennyini naye n'atugamba nti n'aleeta ekirowoozo nti ndowooza bandibadde batukolera kino kubanga wadde ogambye sikaala wadde ki sikaala weeziri baana bameka abasomedde ebweru education sector gwe wasomera wa thanawi ibtidai kunuru oluvannyuma lwa Nuuru okunywera masomero ameka kati agazimbiddwa wano nga entandingawo yako ye Nuuru kati omuntu oba oyagala akukolere ki ajje aweerere omwana owuwo olyoka omanye nti asomesa ye bw'ateekawo environment egy'okusobozesa gwe n'oyiga n'ofuna akasente n'osomesa omwana wo kiba kigira ki aba akukoledde ekintu ky'amaanyi. Bwana Jumaani ayogedde akagambo kakulu nnyo agambye nti neewuunya abamanyi akenyagadde ndowooza nsembyeyo nako nti ennaku zino kyensomesa bamaamuuma nti mumanye nti omumanyi abula omaamuuma buli lwotamanya nti omumanyi abula ate gwe obula nnyo mwe mubula nnyo kale okwewuunya kuno kuleme kubeera kw'amaanyi. Mu surati gyensomye emabegako wali surati al-Araf Katonda yagamba nti watilu alaihim naba alladhi atainaahu ayatina fansalakha minha ti abantu bano basomereko ekyafaayo ky'omuntu gwe twawa kugamba ekyamagiro kyaffe n'avaamu yali seeka mulamba bamuyita Balaamu ekiseera kyatuuka nga waliwo amagye agazze okulumba abantu be ng'abantu be bakyamu naye nga ye muntu alina Katonda yamuwa ekyamagero alina erinnya bw'alyogerako buli kyayagala Katonda akimuwa n'asabira abakkiriza
ng'ataasa bantu be ate nga bantu bangi balina endowooza ng'eyo kyobola nti waliwo gwe kyoyogedde nogamba nti oli aleme kugamba nti oba Buganda nekyo tutunuulira kubanga ne kaba egundi weeri tribalism nayo weeri nakyo tukitunuulira mulimu okusosola ne mawanga weekiri wadde nga sikyogerwa lwatu kati n'oliseeko oli mu myaka egyayita ye yafa nnyo ku bantu be n'atatwala nansobi nti nsonga nkulu era n'agezaako okusabira abakyamu bawangule Katonda n'agaana n'olwekyo ekyokwewuunya kyo si kyamaanyi wabula nze kyenjagala abasiraamu bange bategeere nti omumanyi abula gwe atali mumanyi beerako n'erimu ye n'ekuyamba okumanya nti kati awo seeka alabika abuze bwe kitaba bwe kityo ojja kubula naye kyobola nti ku lunaku lw'enkomerero Katonda agamba nti bagenda kuyitanga abantu ne bayimaamu baabwe agenda kubuuza bamaamuma abuuze ne baki bakayaane Katonda abaddiremu kisinganibwe nga gwe sente wali toziseresa imaamu naye gwe omwesiga mu buli kintu kyonna ekyeddiini naye tomuseresa sente ezo Allah agambe nti lwaki bwabanga gwe wali weesiga lwaki siwamuteresa sente genda boneera kubanga bino wabiteekako obugayaavu wabigira ki kati kiringa kateeka kino oba naaba nkoseza bannamawulire luli waliwo kyemwayita solidarity ekitegeeza nti mwe wadde nga omuntu mukyamu mugwa naye Amerika anukule omuntu wadde mukyamu mu solidarity mwe mumutaasa nze saagala okanyonyola ennyo naye njagala mugendeezi naddala nga mmwe abaana abasiraamu omukyamu mumuleke nga mukyamu tweyanziza nnyo era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasulemu ekisinga okuba ekirungi